oluvannyuma lw'okuggyibwa mu lwokaano ku nsonga za mpapula za buyigirize ebitabo nti tebyawera bulungi tebimusobozesa kubanga yeesimbawo ku bubaka bwa paalamenti obwa Busiro East. Bingi byogeddwa era olunaku lwajjo yaddukidde mu kkooti n'akuba akakiiko k'ebyokulonda mu mbuga ku nsonga eyo yennyini. Ffe ttooki yaffe we twagala oggikuba ani avunaanyizibwa ani anenyezebwa ku nsonga eyo. Kandideeti yennyini ng'omuntu ebibiina ebibasunsula akakiiko k'ebyokulonda akabasunsula ate oluvannyuma ne kabasazaamu ani avunaanyizibwa UNEB oba National Council for Higher Education. System yevunaanyizibwa nabaddeko wano Joe ne omukulu Musiri David n'agamba ebyo byonna President Museveni yabireeta institutions yazitta tezeetengeredde naye leero tugenda kuba n'akadde akawanvuko nsuubira naawe ojja kufuna opportunity esindika ekirowoozo kyo tusobole okulaba nga ensonga eno tugittaanyiza ddala mu studios. Ndimu ne Professor Siraje Nsanja mulondoozi wa byabufuzi ate muyigisa waabyo. Bwe ngamba omuyigisa ntegeeza musomesa agenda kuba atukubira toki mu nsonga eyo tusobole okugitegeera obulungi. Muna NRM ate era munnamagye yagannyuka omukulu Enoka Serwadda tuli naye wano agenda kuba akulamusaako ate era tusuubira okwegattibwako omukulu Ian Cheyune akwatidde National Resistance Movement bendera ku bwa district ya Wakiso LC chairman LC5 Wakiso district agenda kuba atwegattako essaawa yonna tukube toki mu nsonga eyo tulabe ani anenyezebwa. Professor sokola museko tulabase basiba ne banyaba bali ku KTV mwasuze mutyano tubeyanza ne tubaniriza okubeera nga mwegatta naffe mu kanyomero kano akokubaganya ebirowoozo. Kafukuba katandikiriza naye abalimi temusoka kusiga kubanga kana akasooka kiba kyetaaga ne musiga ku kirengo oba ekyokuna wano muyinza okukola ensobi. Ettaka lino liba likyalimu ebbugumu kati we liba libbulukukayo ensigo zino zimala ne lizitta. Abayizi bali mu luwumula abazadde bakubirizibwa okwongeramu obbakuuma kuba kati bino biseera bya laale abaana bagenda kulala ne bagoberera akadodi agenda okukomekereza nga omwana takyasobola kuzuula kuddayo waabwe so abazadde abo begenderezeewo. Tukwaniriza ssebo kale afande nsanyusa okubeera ku KTV era neebaza administration ya KTV kubanga omulimu gwekola gwa ttendo tuzinamu okwemulugunya ne Mighty Choice tulumu TV zino ezijjako ako kwemulugunya kulaga nti abaana abo bali against campaigns simanyi naye nga mujja kwesootera nabo. Nebaza bonna abatudde kati nga bagoberera puroguramu eno era nenebaza bonna abakuba amasimu oba abasindika message. Mary mukama mulungi ekiseera kyonna kubanga bw'otunuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga tunakutiisatiisa nga tonna nakyo mukozi olwakalo ate n'ojowulira nga eriyo n'abavaayo ne bagamba mbu ebyo byonna Museveni yabikola okwatibwa ennaku kubanga Museveni amateeka si ye yagabaga gali mu paalamenti then n'ekibiina kyowesimbi ekikuveetinze Museveni si yakolayo okiraba kubanga tuyinza kuleka bantu babuvunaanyizibwa. Waliwo abadde abuuza n'abuuza nti naye obululu buno butera okuggwera mu kkooti ogobye empuuga ogobye Segona ogobyani olwokwaga omutaddeko eki ani gonoosindika anaagenda mu kkooti okwoza kubanga tulina ennaku era sente za Uganda anna nze ekyenjagala ya Museveni ekisooka alina engeri gyakutemu economy ekiba kati nga kirwanyisa abantu bono bonna bolaba abafoojinga empapula abakozesa ez'abafu abakola abo bonna netutuuseeyo kuzabafu naye tutuuseeyo mulimu abakozesa ez'abafu bamanyi bangi lindako omupiira ojja guwulira mu nnaku zitali zawala. Waliwo ekirala ekijja kino tekitumala kyetuliko waliwo agoberera Walukagga waliwo amugoberera sijja kwabya byabo by'abandi naye balinde so nekikwewuunyisa
Museveni si ye yatwala Walukaga mu mateeka gwe yesimbako yagamba naye mwetegereze wano kitegeera candidate we NRMC yamutwala mu mateeka bwesimbe naye kubanga baligambye nti ekibiina kye NRM kyekyamutwala esi kyekyamutwala si kyekyamutwala okuva e Busiro East yaddukira mu kakiiko k'ebyokulonda n'agamba empapula z'omukulu zirimu akatankanibwa omulonzi oyo wa NRM teyayogedde naye walabye era oyo mulonzi yalinako amuli emabega agamba nti no kikole manya ebintu ebimu bino waliwo olugero nalusoma ku BBC bagamba mbu bwogenda ku luzzi nga bodegaadi wongo oba kafate bongo okima amazzi kitegeera bodegaadi ono w'amaanyi so kati yabadde ne bodegaadi ate bodegaadi tama mulala oyo gwe mwami fulaga so anyway President Museveni tulina okwebaza ne byakoze nti buli omu ayagala olwaleero okgenda mu parliament kyova olaba nga osanga constituency emu erimu abesimbyewo 10 for instance Mary oli mu namawulire balaba abesimbye mu Kampala Central bokolabe is that sanity tugenda kuwummulamu tugenda kukola ku ssente tukomewo n'ekitundu ekyokubiri ekyesawa yaffe esoose eya program Kingdom Torch tovaawo tugenda kudda n'ensonga nga twekenneenya tulabe Kiganda bulinga ennaku z'omwezi 31 Desemba era ne ku mulundi guno enteekateeka zino weeziri tugenda kubeerawo ku kisaawe kya Kampala mukadde we tugendedde mu kuwummulamu nga tutunuulira ensonga y'okudinominatinga bakandidate egenda mu maaso ekutta kati ensangi zino twagala okutunuulira ani anenyezebwa ku nsonga eno kakiiko ka byakulonda kandidate ng'omuntu bibiina bya bufuzi nandiki ani anenyezebwa tugenda kuddeyo gy'oli awo ku ssaawa 5:40 osobole okuba nga otuwa endowooza zo ng'oyita ku masimu genda ne ku mutimbagano ku KTV Kingdom TV ku Facebook otekeyo endowooza yo twataddeyo dda post eyo ojja kuba ogiraba ani anenyezebwa ku bakandidate akakiiko k'ebyokulonda be kasazaamu naddala ku nsonga z'ebitabo oba ez'obuyigirize. Professor, ensonga eno gw'ogiraba otyani ow'okunenya? Ensonga eno tulina okugyetoloola ne tulaba wa genesis yayo bwevudde. Mu Uganda tubadde nakyo buli okulonda lwe kutuuka tubeera n'okusoomozebwa nti abayamitwa bakwase bendera oba abeesimbyewo ku bifo ebyenjawulo bafuna okutaataaganyizibwa abamu bikomekereza bagenze mu kooti nga zibasazizzaamu abalala oluusi kooti ne ziragira tuddemu okukuba akalulu mu bifo ebyenjawulo. Kati bwe twatereezaamu ng'eggwanga ne tugenda mu nkola y'ebibiina gye bayita multiparty netandikira mu mwaka gwa 2005 awo Uganda nebeera nti okulonda kwava mu bwakulonda bwa nayo munigina netubeera nti gani twesimbirawo mu bibiina wadde mu constitution balekamu akawaayiro akagamba nti omuntu asobola okujjanga sekinnoomu naye kati wano okutwaliza wamu ebibiina byaweebwa obuvunaanyizibwa okubeera nti bizimba bisunsula bijjamu ne biwa eggwanga abo be bisuubira nti bebiraba nti bebagwanidde okutambuza ebyobufuzi. Kati bwe twatuuka mu kanyomero ako ensonga eno era eri emabega yajja etambula naffe ne bwe twayingira mu bibiina era yajja etambula naffe ey'okubeera nti abantu bamala okwesimbawo ne batuuka wakati awo ne babeera nti bataataaganyizibwa oba amateeka gabawanulayo kubanga kuno tukubeera kutaataaganyizibwa nti babeera ba victim nti talina kyamanyi wabula abeera alinako kyamanyi amateeka ne gamuwanulayo. Kati wano okunenya okusooka tukuteekere ddala ku bibiina by'obufuzi abantu bano munda buli kakiiko k'ebyokulonda akakiiko buli kibiina kya bufuzi munda mulimu obukulembeze bwamu kiinamu gye bayita electoral commission political party electoral commission akakiiko k'ebyokulonda naye nga kakibiina si kaggwanga lyonna. Kati akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina mu bikakatako kalina okufuna ebikwata ku bantu baabo be bagenda okuwa zibendera nga kagenda okuteekateeka okulonda okw'omunda mu kibiina n'okwekennenya n'okusunsula eggwanga kaliwe ekintu ekiwedde. Kati bwe babeera nti abantu bano basimbibwawo bibiina nga bayita mu mitendera gy'obukiiko bwabwe lw'ebyokulonda obw'ebibiina olubereberye kati tusookera ddala kulaba nti nno ebibiina bino birimu obuli bw'enguzi birimu obunafu birimu n'obubbi biba byeyolese nti tebisobola kuddukanya ggwanga ng'ekibiina
ensobi ezo muba mulina okuzirabirawo, mulina okubeera muli munda nga mulimu akakungunta nga kamaanyi nnyo nti tekakkiriza kulekamu kakica yenna ku kyemuleetera eggwanga ne muliwa. Kakati bubeera nga ekibiina ebyo byekyawa eggwanga tusobola kuddaawo ne tugamba mbuno ate bo tetubasalira musango, tugende kakiiko k'eggwanga bano tubaleke nga bakyesirikidde. Bano si bakyesirikidde, guilty people abasooka mu musango guno bye bibiina ebyawa eggwanga. Abantu bwe byali nti nno bo balaba nti nno mu mbeera eyo baali basaana nga si kituufu. So tuba tulina okwebaza n'akakiiko ka ggwanga ak'ebyokulonda okuba nti kakoze omulimu ne kataasa eggwanga ate okuddamu okuyiwa ensimbi nga tumaze n'okulonda n'okulayira kuwedde ne tugenda n'obudde bwa kooti ne bwononeka ne tugenda mu kooti ate ne kooti ne mali negamba mmwe bannayuganda ab'ekitundu bwe kiti ate muddeeyo mu kalulu, kubanga okutegeka akalulu mu constituency emu aka by election awo oyinza okuyiwawo biliyoni nga 2 oba 3 ezo zonna ziba nsimbi za muyiwa musolo. Naye kakati wano baba batutaakiriza nnyo era baba bakoze omulimu gwabwe mu bwesimbu okuba nti nno balengeredde wala eggwanga ne balitaasa emigozi oba n'egyo ekibadde kigenda okukola ki okuddirira n'okunaabuuka. So wandibadde nga ne electoral commission mu regulations zaayo eteekamu nti singa ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna oba omuntu bendera naye ng'omuntu oyo tatuukiridde nga tetunabana kugenda eri tusooka kubonereza mu abali mu kakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina. Wano ba independent bo bavunanibwe nga basekinoomu naye kano akakiiko k'ebyobufuzi akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina ke kalina okusooka okukola ki okuvunaanyizibwa n'okwetikka ekkatala lino. Era mu debate zonna ze tulimu ne discussion zisirawo bwe bakaleetera bo ng'abali mu kakiiko ako abaagabazi bendera bo balaba kye baakola kyali kituufu, kye baakolera eggwanga. Ebitongole bye baali balina okwebuuzaako babyebuuzaako oba tebabyebuuzaako, bo balaba nti eyo enkola gye baakolamu ematiza ensi nti ebyo bye baakola eggwanga byerina okutambulirako. Tubaseemu obwesiga ng'ekibiina nti emirimu munagikwata bwente kubanga kuno kuba kuddukanya ggwanga nsonga nnene esingako obutonotono bwewagikoze bwe wandigirabye. Kati nga tumaze okuva mu kakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina ky'ebyobufuzi ne tukomawo kitwale tino ebyo bye bakatuwadde ne tukomawo kakiiko k'eggwanga ak'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda ab'ebyokulonda kakolerwa mu mateeka agawerako. Etteeka erisooka kakolerwa ku ssemateeka w'eggwanga obwa 95. Etteeka eryokubiri waliwo etteeka erifuga ebibiina by'obufuzi. Etteeka eryokusatu waliwo etteeka erifuga okulonda eriruŋŋamya okulonda ng'okulonda. Etteeka eddala ze tuyitanga regulations amateeka agogoberezebwako. Kati omugatte gwabyo byonna ebyo baatuwa bino wammanga bagamba nti omuntu okwesimbawo ku bukulembeze obw'ekifo ky'omubaka wa paalamenti ateekwa okubeera ekisooka nga munnansi w'eggwanga lya Uganda. Akakwakulizaako okubiri ng'omuntu oyo yeewandiisa ku lukalala lw'abakuba akalulu mu ggwanga lyonna nga kwali. Akakwakuliza akalala ateekwa okuba ng'omuntu oyo talina bukosefu bwa bulwadde bwa mutwe ng'omuntu nga mulamu talina mental illness nga si mulwadde bwa bulwadde bwa mutwe. Naye wano tebalese bulwadde bulala obola baleseko bulwadde talinako kikyamu ku bwongo. Ennyingo endala gano ge mateeka nga asukusa emyaka 18 ku lunaku lwe banasunsula waliwo okubeera nti omuntu abadde tannaba kugiweza naye olunaku lwennyini lwe basunsula katugeze lwaleero katikulu ng'agikoze ki ng'awezezza emyaka gy'amateeka. Tugiyita myaka gy'amateeka n'olusi si gy'emyaka gy'obukulu ayinza ogiweza egyo naye nga si gy'emyaka gy'obukulu. Kati ennyingo endala ne bagamba ateeka okuba ng'aleese obuyivu obwenkanankananga mu Uganda gye bayita advanced certificate oba siniya ey'omukaaga. Kati awo nno wali okusoomoozebwa siniya ey'omukaaga eyo ne bayongerako akawayira kagamba oba equivalent baligambe ekiringa ekigeraageranyizibwa ne ku kiri. Kati ekiringa ekigeraageranyizibwa ne ku kiri mu Uganda amateeka gaffe magazi naye nga galimu emiwaatwa. Kati emiwaatwa egyo abantu abasinga gye bakozesa bwe baali bakiteekawo tebeekomeka kugamba nti nno ekigeraageranyizibwa n'ekyo kyekino kyennyini wabula omuwaatwa ogwo baaguleka nga muggule. Kakati mu bimu ku bitera okuleetebwa batera okuleeta ekigamba nti omuntu nga yamala siniya ey'okuna n'afuna okutendekebwa mu ttendekero ettuufu okuweza emyaka 2
zibayita certificate sizino ezisomesebwa mu matendekero gano gonna amalala nga kwa myaka 2 abamu batera kuleetawo training ya police abalala baleeta training ya prison abalala baleeta training ya magye obuzibu buli mu tteeka kati abalala ne baleeta ebbaluwa gye bayita mature age entry ebbaluwa eno wakwano mu Uganda kyalwawo okutuuka mu mawanga gali gasuumukwamu mu byenjigiriza bakitwala nti abantu bonna basobola okugenda mu sematendekero ne basoma zetuyita university kati wano waffe mu Uganda kyajja obudde bugenzegenzeeko ne bagamba omuntu bw'abanga akuze awezezza emyaka 25 obugattegatte bwebyo byayiseemu omulamu experiences tusobola okumukola ki okumuconsideringa oba okumutunulamu naye ajje wano afune okugezesebwa okukolebwa abakugu kati nibagamba abakugu abo era lirina kubeera settendekero ebeera university bwakola okugezesebwa okwo n'ayita n'ebitundu ebiwera 5 mu kimu n'ogenda waggulu asobola okuyingira mu university lindako byayiseemu ye ng'omuntu olw'okuba awezezza emyaka 25 obulamu obwensi omuntu abeerako n'ebintu byayiseemu life experiences omugatte gwayo byo byonna ajje wano ettendekero limugezese bw'amala okuyita olupapula olwo lwe babagezesezaamu aweebwa ebbaluwa eyo gye bayita mature age entry ebbaluwa eyo ekozesebwe agyeyambise asabe ekifo ayingire mu ttendekero mu settendekero etteeka weeriri era kikola kati abantu abamu kibakola naye wakuba wano Uganda bakiteekako okukomeka ne bagamba nti bw'abanga akoze mu nkola ng'eyo ajja kuweebwangayo akalindiriza wa myaka 2 kalindiriza wa myaka 2 bwaggwako ebbaluwa eyo eba tekyalina nnyo gyeraga eba naye ebalibwanga ekozeki ekomekerezeddwa mu budde obwo nti tagikozesezza kati wano mu Uganda kyekibadde kikozesebwa abantu nga bagenda ne bagezesebwa mu settendekero ne bafuna ebbaluwa eyo bwe bamala okugifuna ne bagyeyambisa ne bagenda mu matendekero aga waggulu ne basaba ne bakkirizibwa ne batandika okukakkala by'amasomo ag'enjawulo mu masematendekero w'enjawulo mu Uganda weekiri era abantu bangi bakifunyeemu kakati bw'otuuka mu university n'osomako etaamu oba ziri baziyita semester zibeera sabbiiti 17 wiiki 17 gye bayita semester emu ewiiki 15 muzimala musomesa ewiiki 2 ziba za bibuuzo omugatte gwa wiiki ezo zonna 17 wano mu Uganda kye bayita semester system oba semester emu mu mwaka omulamba zibeera mu semester 2 abayizi aba university basoma 2 zokka nibamanya nti ogwo mwaka ogusooka agumaze n'omwaka ogwokubiri naddamu ekintu kyekimu n'asoma ewiiki 17 ku 17 bwe zigweroga omwaka ogwokubiri agumaze n'omwaka ogwokusatu nagwo era n'akola ekintu kyekimu kati bw'osomako semester esooka n'eyokubiri bakuwa ebivudde mu byogezeseddwa ebivudde mu bigezo so ekintu kino simanyi bwe bakikola baali basobola okuleetako byeyakasomako mu university bamukolerako stamp aba university okukakasa nti byabwe nayo ne babireetera ku electoral commission ne babiwaayo naye olwokuba nti amateeka gaffe tegabirambulula era omukisa ogwo tegwakozesebwa kati wano waliwo okusomooza kwa mirundi 2 waliwo obunafu obwelimbise mu kubeera nti amateeka gaffe gakolebwa mu ngeri ya kupapirira tegakolebwamu research amala takolebwa ate n'abagakola oluusi baba balina kye bayisaawo ne babaleka ebintu bingi nnyo nga tebabyetegereza ne bagamba embeera eno bweriba etuuse tulikikola tutya eri mu byaffe tubiyita scenario building okuzimba embeera ez'enjawulo ogamba nti embeera eno bwetujjira eyo tuligikola tutya naye muteeka ne mugiteeka ate kino bwe kirijja naye muteeka nakyo ne mukizimba ne mugiteekamu kati okubulawo kw'okuzimba scenario zino ez'enjawulo kyekitutuusizza mu kusoomooza kuno kwatulimu olwaleero nekibeera nti no kyaleese obunafu mu tteeka etteeka lino libeera nti no terisobola kweyimirira kunnyonnyola embeera ez'enjawulo ezitukubye ng'eggwanga ekisooka etteeka terisobola kunnyonnyola ebyenkanankana n'essimu ey'omukaaga yes ate bwe baali bakola baali bafunda nnyo tebaggulawo nnyo mulyango guno kugenda mu kugutematema nti singa tufuna embeera bweti kati ate ekyo kiba kitya singa tufuna embeera bweti kati ate weratya so amateeka gaffe gabulamu kye tuyita scenario building eziwera okuzimba okulenderera okw'amaanyi nogamba eno embeera tugizimbe singa naye ebebaddewo muteeka ne mukiteekeramu ddala njagala tunatukuddire oluvannyuma
soke tuwulirizeko ku afaana ye ndowooza ebiki ku nsonga tugenda kuba tudda kuba kati gwe onenyeza akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina n'onenya n'etteeka teryali lirambulukufu nejjereza akakiiko k'ebyokulonda k'eggwanga tekalina musango ekyo kyennyini kyekakola mu mateeka kaweebwa obuyinza nti kajja kuwandiisanga ababaka oba abantu bonna abeesimbyewo toleme kukiteeka ku babaka ba paalamenti bonna abantu abeesimbyewo babeera ddala ku mukulu w'entebe etwala eggwanga tulina abasentebe ba disitulikiti tulina bammeeya tulina ebifo ebyenjawulo akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga mu mateeka kaweebwa obuyinza okusunsula naye era mu buyinza obwo obukaweebwa okusunsula mulimu akawaayira kagamba nti bwe banaba basunsudde omuntu wakati awo ne bakizuula nti yabawa ebintu ebitali bituufu era kabawa obuyinza etteeka libawa obuyinza okugamba omuntu oyo nti nno kati bakuwanda okulola kati abantu baleme kulemenya akakiiko ka byakulonda nabo bennyini benenye nti byentwala sente zentwalayo mu kakiiko ky'ebyokulonda tezirina kubeera feeke wakati awo okakuzanga nga wakozesa ebintu ebitali bituufu era obuyinza mu mateeka kabuyina okukugwandukula so kino babadde bakola mateeka gaabwe tebanenyezebwa era bakyali ku mulamwa so fe abamu tubeebaza nakubeebaza nti bataakiriza eggwanga ensimbi ze tubadde tugenda okuyiwa mu budde bwa kkooti bubadde bugenda okwonooneka ababaka bamaze okuyitamu oba mmeeya oba ani amaze okulayira bagambe nti ate muddeeyo mulonde jjukira tetukozesa ssente z'oli tukozesa z'abawi bamuki bamusolo kati okututaasa wano ne babeera nti nno babitereezezza nga tetunaba kuyiwayiwa nsimbi ate sinza kunenya abantu batutaasiza bwe bato kale afande akakiiko k'ebyokulonda kejjereze profesa akajjereza kekamu kekasunsudde kekamu kekakizudde wakati awo profesa akagambako nkaagadde nti wakati awo wekakizuula nga byewatutteyo siri ebyo kalina obuvunaanyizibwa okuwanda okolola afande gwe bwoba olaba ani avunaanyizibwa nze mu kibiina mwendi nga tonaleeta mpapula ezo onogenda okucertifyinga gyoyise yonna era oleeta certified copy from UNEB nti ono ebiwandiiko bye bituufu ewaffe bwe tukola kati bali ab'ekibiina kyabwe awo bwe tubaagala baalaze obunafu bo ngabo profesa kyayogeddeko electoral commission yaabwe yali etunulawa okukkiriza oyo ogenda kitegeera so profesa nga bwagambye ekisooka nti bataasa sente za by election naye also bataasa omuyolero gwonna ogugenda mu parliament ne bavaayo ndowooza lipooti muteroziraba bannamawulire bukedde ne ani New Vision ne Monitor batero bifulumi ne bakulaga omuntu emyaka 5 tayogedde wabula badde afuna omusaala gw'eggwanga bw'aba wakuteesa ennyo ateesa mu Luganda mu nkuubo kitegeeza oluzungu luli wali alutidde talusobola so kati bataasiza n'abo abatwala ssente y'omusolo ne bafuna allowances babawadde motoka miliyoni 2 otero bawulira bagenzi simanyi mu mipiira gya parliamentarian mu East Africa fente kati nga talina nakyakola bali beeyagala kakati ebyo byonna kabitaasibweko tulabe omuntu ajja ku floor of parliament ng'akola ki ng'agwanidde kitegeera so nze ku lwange nkyebaza General Yoweri Museveni n'ekibiina kyaffe kya NRM nti tusobozesezza eggwanga lino okutambula neyitambuza n'abantu ng'abo kubanga basinga kati bafuujinga bagende basobole okufuna privileges eziri mu parliament naye bamuyiteko member of parliament naye nga wakibogwe so katononya afande wabaddeyo ebibuuzo eyo mu bantu lwaki era akakiiko bekajjamu ba opposition lwaki tetulabako ku ludda luli etteeka likole ku buli muntu lireme kubeera selective tulowooza nti newamwe wandibaayo abalina empapula ezikankanibwa kyekugambye kubanga omusango guno bwe gwali wa petitions zino zaatwalibwa mu kakiiko waliwo n'endala abannansi gye beekutteko ennyo ne bagamba nti General Westside yeeyiirwa emiyaga eyo ye nga teyakwatiddwako ate nga instance zabadde zezimu
ndowooza profesa abadde akunyonyola nti abo abaleeta training zaki za poliisi z'amagye okitegeera nabo buli lwosoma kyabadde akugamba wano nti oyinza okugenda mu university olwa experience yo nze mulimu abantu bangi abatera okuŋŋamba naye afande Sserwadda ebyamadagala bino ng'obimanyi nnyo lwaki totandikawo naawe ojjanjaba abantu nze oluli wanzijanjaba waliwo neja naŋŋamba nti nakubiddwa amasanyalaze nemugamba wakozesezaki amasanyalaze gatera kugonzebwa mazzi kuba gajje gafa nagenda nanywa amazzi buli kumakya agenda okulya ngaatandise kakati bwebeera ŋŋamba tandika nyo omugamba nti ekigaji bw'okigatta nekinokola so ekikulu kiri nti singa ekintu ekyo bakissaamu amaanyi nga profesa abadde anyonyola ogenda ku university ne bakuinterviewinga ne basanga olina knowledge emala mulimu omuntu ayinza okuba nga teyasoma wali omusajja w'ekanungu ye yagendanga mu kooti yali wa pitu ng'agenda mu kooti buli lunaku naye agenda okukakkana ng'asobola okuwuliriza abantu nga looya okitegeera naye nga yayiga amateeka akubuuza ekibuuzo n'ogamba nti bannaye kitegeera so ekikulu mu byonna kiri nti ekibiina kyabwe kikyali kinafu kikkirize kati ku ludda olwaffe nkugambye nti lwaki tebajjeeyo muntu yenna lwakubanga Tango Odoi chairman wa Electoral Commission yaffe akugamba ndeetera certificate ya UNEB tekyakola nsobi ne bwogenda ng'olina biliyoni akugamba tetulina tukuteeka kubanga n'essomero lyennyini certificate gy'oleese nalyo balivisitinga mugamba ono yasomera ku wano kitegeera kyova olabanga kizibu nnyo kati mwena alayemu okufoojinga kubanga ekisooka aliyo lecturer Mulamba Professor Mulamba Tango Odoi Secretary General wa NRM naye Makerere yasomesangayo ana degrees nga 3 so kakati kizibu nnyo omuntu okubanga ate okuswaza ekibiina ate nakkiriza fojale kale katugendeko mu kuwumulamu tugenda kudda n'essawa yaffe ey'okubiri program Kingdom Torch gye tukyagenda mu maaso nayo tugenda kujja gy'oli ku ssaawa 5:40 tukwate amasimu osobole okuba nga otuwa endowooza zo oba olina kibuuzo ky'owerekereza abakulu abali mu studios oba olina ndowoozayo ogenda kuba ogigabanako naffe ate genda ne ku Facebook Kingdom TV oteekeyo endowooza yo twebuuza nti ani avunaanyizibwa ani anenyezebwa ku bantu bano bakandidate be tulaba abawanduukululwa akakiiko k'ebyokulonda ensangi zino munasi David Livingston Kiganda ne Maama Cindy Kiganda bateekateeka okusaba kuno buli mwaka okukumalako omwaka nga twebaza Katonda olw'okutusobozesa okumalako omwaka ate n'okusaba omwaka omujja okubeera omulungi okubeera ogw'ebyengera 2026 alimu ebintu bingi nnyo n'okusingira ddala alimu okulonda okusalawo obukulembeze bw'eggwanga lyaffe bulina okutambula n'embeera ey'obugugumuko okubanga tugisabira okubanga tetuuka mu ggwanga lyattu mbeera nkugamba nti mu nsi etabanguse temulimu muwanguzi buli omu waali alina okukolerera emirembe jangu tumaleko omwaka 2025 ate tuyingire omujja 2026 nga tusabira eggwanga lyaffe okubeera nga litebenkedde naffe bennyini ng'abantu buli kimu kibe nga kitutambulira bulungi ku CFC bw'oba oyagala okumanya ebisingawo jangu weebuuze ate bw'oba nga oyagala kuyita ku lukomo lwa simu osobola okuba ku 0778 12 11 okumanya ebisingawo osobola okwetaba mu nteekateeka zonna oba olina kyoyagala okuwaayo yita ku simu eyo yennyini oba jangu wano ku CFC Emengo mu Kisenyi otuuke mu offices bajja kuba bakunnyonnyola buli kimu naawe ayagala okwekolera ku ssente wabeerayo emidaala gya buli kimu oba oyagala kutunda byakulya otunda byakunywa kasita bibeera nga tebikontana nazikiriza ya Kristo osobola okujja n'omanya ebisingawo ofunye otya omudaala osasulayo kasente ki olina kutunda bintu nga ki ne bwe bitaba bintu pase naye ng'olina service gy'owa abantu nga wandyetaaza okuginnyonnyola abantu ku lunaku olwo bagitegeere jangu wano ku CFC osobole okuba nga buli kimu okinnyonnyoka njagala n'okujjukizaako esande y'okwebaza Katonda ate era ya family
Family and Thanksgiving Sunday lwelwanga 14 Sunday ya sabbiiti eno jangu wano ku CFC tugenda kuba twebaza Katonda situla family yo yonna ogirete oba olina kampani leeta abakozi bo bonna mujje mu maaso ga Katonda twebazeeko obwolumu tetulina nnyo nkola ya kwebaza naye nga tetulina okuyiga okugyeteekamu so kitaffe mu Katonda Dr. David Livingstone Kiganda ne Mama Cindy batuteekedde ensonga y'okwebaza Katonda jangu n'ekyokwebaza kyo okusinziira ku ebyo Katonda byakukoledde mu bulamu osobole okubanga omusiba mu ngeri emu oba endala wano ku CFC Emengo mu Kisenyi nga 14 y'Essande ya sabbiiti eno jangu weebaze osobole okubanga ate ofuna ebisingakaawo kuba mu Luganda tukimanyi nti weebale amala ebintu ate nga n'entasiima ebulwagiwa. Program Kingdom Torch tukyakuba torch mu nsonga y'abakandidate abajjibwa mu lwokaano naddala okusingira ddala tulabye ensonga ya buyigirize yebadde ekyakutte wansi waggulu ne wakati tubalabyeko abantu bali mu kuyaayaana so nga waliwo n'abali mu kweraliikirira buli yawaayo ebintu bye ng'amanyi tebiwera ali ku bunkenke amanye essaawa yonna waliwo n'ebipapula ebitambula ku mutimbagano bigenda bitambula twagala okusabira omukulu oyo kubanga bwe kataligirya embeera eyinza okubanga eyinza obutaba nnungi ani avunaanyizibwa Professor akati wano nga tukomye wejjereza akakiiko k'ebyobulamu akeggwanga obwawula n'eggwanga tulina obwa ebibiina by'obufuzi n'akeggwanga akeggwanga tekalina musango kakyali mu mateeka era kakola within their right tekituyinza kukateekako kazito olw'abantu abagenda ne beedibaga kati bano baba batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obubaweebwa mu mateeka okulaba nti eggwanga lifuna kyetuyita ababaka bennyini abalondebwa n'okutegeka akakiiko n'okutegeka okulonda nga kwensa so engeri gyekiri nti okutegeka okulonda process mpanvu erimu okusonsula erimu ebyo bennyini bye bakola okusonsula abantu n'okubeera nti tutindira kutuuka ku lunaku lwennyini olw'okukuba akalulu n'ebinaava mu kalulu tulangirire demokulasi waffe abeere ng'avaamu ekintu kyennyini ekituufu so demokulasi okumuzimba kujjamu n'okusoomooza kakati ng'eggwanga tukkirize nti bino bye bimu mu bijjidde mu kusoomooza kwe tuyitamu tubitereeze emiwaatwa gino egirimu tugitereeze obudde gye bujja mu maaso tufunire ddala ekintu ekivuddemu obulungi. Profesa katono nnyo ogambe wejjereza akakiiko akeggwanga bwawulemu okejjereza naye akakiiko ke kamu ke tulaba ke kasaba ebisaanizo ebyo abantu ne babitwala ne kalaba nti omuntu agwanidde ebimu ku bintu byoleeta ng'obadde weesimbyewo ng'ekibiina kye kikukwasiza kaadi oba bendera oleeta ebbaluwa eva mu kibiina naye ogiteekako nogaa nti ekibiina bwe kiti bwe kiti kimpadde ebbaluwa bwe kiti nga saabawandiisi w'ekibiina akukakasizza kati kiba kitegeeza nti ebbaluwa eno gye waleeta nabo bonna bonna abaakuwa bonna bonna tubaali tulina obbateeka mu nsonga eno tetubakomyawo naye wano suulirayo tubaleeta kitegeeza nti no baliyo tubejjeereza omusango ate nga baakolera eggwanga ekintu ekikola ki ekiswaza kati tulina nabo okubaleeta mu limelight naye tubakubaganyeko ebirowoozo nga tetunaba bakubaganyako birowoozo akakiiko k'ebyokulonda akeggwanga katwalirwa empapula z'obuyigirize era ne kazeekenneenya bulungi naye nga ezivudde mu mitendera egy'enjawulo mu tteeka eribaweebwa balina okwekenneenya ebyo bibaweereddwa bwe bakuzuula nti wabaleetedde ebitali bituufu awo bwe bakugiramu tujjamu kyakuyiga kingeggwanga ekisooka twongere okuzimba ebitongole byaffe bibeere binywevu kati kuno kusoomooza okuli ku bitongole byaffe kubanga ebibiina by'obufuzi bibalibwanga public institutions kasamala kiwandiisa kibalibwanga ekitongole eky'abantu bonna kati n'ebibiina by'obufuzi ng'ebitongole ebikola ki ebikola ku nsonga z'okubeera nti bikuŋŋaanya abannabyabufuzi ne bibazimba ne babaka ideology gye batwala ne bavuganya okubeera nti baagala okukulembera eggwanga oba obukulembeze bw'eggwanga nabyo byezimbe munda bibeere ebibiina byennyini ebijjudde so si kiraabu oba awakuŋŋaanira abantu mu mbeera y'ekisaazisaazi n'okusekamu n'okweyagaliza wabula bibeere ebibiina ebinywevu ebirina enteekateeka muno munda mwazo nga zisobola okusunsulamu bantu ababijjidde ne bigamba nti no bwe tutuukira okugamba nti ono gwe tuwaddeyo eri eggwanga lya Uganda
alamuze obukulembeze ku mutendera guno bwe guti omuntu ono abeere nga yakoze ki yagwanidde ddala so si kubeera tino bo bamala gakola mu kisaazi ne basuulira akakiiko k'eggwanga so akakiiko k'eggwanga ne katwala obuvunaanyizibwa ne kakola kye kalina okukola ng'ate tukanenya naye ne bano bennyini tubanenye bo nga bannayuganda abantu baagala okwenyigira mu byobufuzi bayiga ki bannayuganda baagala okwekolera mu byobufuzi bayigemu ebintu bibiri ekintu ekisooka beewa obudde okweteekateeka mu kwewa obudde okweteekateeka olina okulamuza entebe gy'olamuza n'omanya ebyo byonna ebyetaagisa kugenda ku ntebe eyo kati nono kikyali kituuza gye tunaasa envula eyo ojja kutuuka ku lunaku lw'ebyokulonda bagambe ate ono ne mu ligisita taliimu n'okwewandiisa teyeewandiisa nga bituufu nga si bye batera okwewandiisa kati gye bali bantu bangi basirise bamanyira embeera ey'okubeera nti nno banenya tujja kunenya ono naye bantu bangi bagenda kutuuka ku lunaku lw'ebyokulonda lwennyini bagambe nti omubaka gundi ne mu lukalala taliimu nga teyeerunze nga teyeewandiisa so omuzannyo ogwo gonna tugulinze siteegi buli tweyongerayo nga bibbulukuka tunagenda okutuukira ddala ku lunaku lwennyini ojja kulaba n'ebitiisa bingi ebinaavaayo ate nga tumaze nga akalulu kawedde ojja kulaba ate binajja mu kooti so kati ekirina essomo erisooka eri bannansi kukubeera nti nno beeteeketeekera ebikwanizo by'ebifo ebyo bye balamuza ekyo kimu ekyokubiri kiraabu oba ebibiina by'obufuzi bino ebyagala abantu nabyo byennyini munda omwo bibeeremu n'akakuŋŋunta nti abantu bano bwe bajja bayambibwe mu mbeera zonna ze balimu nga bayingidde mu bibiina ebyo ebibiina bibagatteko kati wano tulaba okubeera nti ebibiina tebibagattako ebibiina bibagatteko omutindo bafune ebyo bye balina okufuna batuukirize obukwakkulizo bw'eggwanga bwe bateeka ebibiina biteeketeeke bannabyabufuzi bibagatteko bave ku kuteekateeka kuno okwa bulijjo okwokwogeramu wabula bibagatteko oli bw'aba abajjidde ng'alina byabulamu ng'ekibiina mutwale obuvunaanyizibwa mulabe nti no mumuzimba mumwongerako ne mumufunira ebyo byakola kibyabulamu afande eggwanga liyiga ki mu mbeera zino eggwanga liyiga ki mu mbeera eno ebyokuyiga bingi kubanga ekisooka tunuulira NRM kyagitwala emyezi emeka okutegeeka voters register ne bamala ne bagiteeka ne ku mutimbagano NRM okugambye emabega wali nekugamba nti yo ekusaba certificate ya UNEB nga tenakuwa okugenda mu lwokaano olwa primaries so eggwanga kirisooka okuyiga nti ebibiina ebisinga tebiri serious bo bamanya nti sente eri mu parliament sente eri mu byabufuzi kitegeera abalala balina neddiiru endala bajja mu byobufuzi asobole okuyitawo asobole okugenda ku kyeyo olumala okuwangula ng'ayitamu ate tobawulira bakansala bameka abopposition abali ebweru ku kyeyo ng'ate n'omusaala bagufuna infact tulina okusuwinga ne KCCA abantu bano sente zaabwe bwe ziba zikyafuluma zifuluma ku ddiiru ki ani azisayiningira so emisango mingi naye okujjako nti gavumenti yaffe ebimu ekamba kale naye pulezidenti waffe mu byakoze ebisinga yadde bagamba ase institution azise atya nga ate alina nezo ezimeruse nga za bwannannyini ate nazo nga zigaba kati sooka obuuze omuntu gwe muleese wa KIU KIU eri recognized institution naye mwagendayo ne mukakasa nti yagendayo yasomerayo essomero lijja kuwa records ennaku zino n'ekifaananyi okitegeera kati bwona osalaku ekifaananyi ky'omulala lwaki okkiriza omuntu oyo kitegeera so UNEB kati aweeyambidde ekibiina ekiri serious ekyagala okuzimba eggwanga era nga bwe lizimbiddwa
actually president waffe byazaakola ebiri unique kwe kulaba nga abaana b'eggwanga basoma. Simanyi lwaki abantu bakyaganya okusoma. Osomye kati professor akugambye nti certificate oyinza n'okufuna eya keeki n'ofuna ey'okubala ebitabo bwonna n'ogattagatta n'owezaki equivalent gye bagamba. So neewuunya nnyo bannayuganda naddala ffe mu Buganda nti tugenza ate tulaga obuyaaye buno buyaaye mu Buganda buno buyaaye twala empapula ng'omanyi teziwera n'ekibiina kyo nekikuwagira nekijjayo n'oli at least manyi opposition tugiyita ewabula gavumenti ne kati n'abawabuza ate mubajjayo olwana kujjayo Honorable Segona olwana kujjayo ani ono we Bukoto Semujunganda olwana kujjayo bonna abagezi obajjayo ate nga babadde nababo ate twandigambye nti kale olwana kujjayo aba NRM ate ojjayo n'ababo ekitegeezwa toyagala nkulaakulana ya ggwanga. Afande oluusi political party ndowooza akakiiko k'ebyokulonda akanupu kandibanga kakkiririza mu National Council for Higher Education eyakoonamu nti empapula Walukaga zaleese zinaagana n'esiniya omukaaga. Okkiririza mu mpapula National Council yo yakonfaaminga naye etteeka liryo litunuulidde ligamba litya senior 6 or equivalent okakasa ezo ziri equivalent bwe kozesa obwongo bwokye National Council nti yo yakakasizza ajeesize National Council kyovola bawabaddewo n'amaloboozi agakaayana nti akakiiko k'ebyokulonda kajjawo obuyinza obusazaamu National Council byekakasizza. Nyabo oyagala kukakasa nti oli bamugjeeyo nga tebagikonsultinze tugamba omanyi naye erina ogamba nti kituufu this is not equivalent to what is needed. Kitegeera tekyenkanankana nekiri bw'obusitulamu tekizitowa kiwewuka. omanyi tutunuulire erevu nga efumbira ddala omuntu kubanga abaana basula n'ebigere babitadde mu bbaafu asobole okusoma. Manyi okusoma kuno okunyiikiza n'ekibuuzo ekyo kiyita si kiba kyangu kitegeeza bakuteekateeka kwe kuteekateeka kitegeera. Nze ntunuulidde eggwanga lino nga politics yafuuse kisassalala yaweddemu ensa era singa nze waliwo nagambira nti oba n'okwesimbawo tubireke bagende mu kiraasi kubanga baweza kiraasi abamu bosangira 12 mulimu kiraasi eziri mu ggwanga muno nga terina n'abakandidate 12. So tubatwale butwazi bakole kibuuzo ndowooza that would be better screening kitegeera. Naye bino bye tulimu mbu buli omu yenna mbu ddembe lyange ddembe lirimu okuvuma pulezidenti erimu okuvuma abantu nabadde ku munaku eggulo nendaba bavubuka ba Kawalya nga bagamba mu 19 balufudde lwimba mu 1986 abayaaye bawamba obuyinza. Abayaaye bawamba obuyinza wabula abo abayaaye abawamba obuyinza oboogereramu ebyo ne batabako na kyebakukola. Kati freedom naye bagivumaganyiza nekiki kyetutunuulira. Professor akugambye wano ng'atandika n'akugamba nti bannaaye abaana baawumudde mubakuuma okugoberera zikadodi zino kitegeera. Kati abaana bano message ki gye bafuna ku bino ebitambula kubanga olina abayaaye abagenda boogera ebintu abaana baffe bye banaayiga batandika obikozesa nga balowooza biri nomo.
so nze ne gavumenti nginenya ate yange okukkiriza ebintu ng'ebyo kubanga abaana abanajja sindabira ddala nti singira ddala Uganda Communications Commission ate kati bino nereka ennyimba nabiwulidde neŋŋamba ŋamba mukama abaana baffe nze bebanuma kubanga gwe mugigi ogujja manyi mulimu ebintu byenyenda neŋŋamba abantu nebagamba luku n'abagagga baffe abamu abasinga abawaayo ne ssente zaabwe ennyingi okusasula amasomero amalungi balina engeri gye boonoonya abaana baabwe kubanga oyigiriza mwana just kuspendinga bw'asomera mu ssomero eddungi ati asomedde mu ssomero ddungi naye ne byomuwa osanga omwana ng'akukuta ne iPhone ya miliyoni 10 capital w'abantu 30 kitegeera so kati omwana ono gw'otoyigiriza nakukola olaba abayindi omuyindi abeera n'omwana we from P6 paka oluva ku ssomero jangu amuyigiriza okukola n'amuyigiriza okuuma ssente kitegeera abayindi abo basuula mu nnyumba ey'ebisenge 4 nga ne famire ziri 4 kitegeera so njagala tuyigiriza abaana baffe okukuuma n'eggwanga lino kuba abagenda ditunda abayindi n'abazungu n'abachina bagenda kugula eggwanga lino tusigale nga tubeeramu nga bapakasi kale tweyanziza afande Profesa katono nnyo nga tugenda mu Bulango twagala kumanya bannansi beebuuza akakiiko k'ebyokulonda kalina ebbeetu okusazaamu ebyo bikakasiddwa National Council for Higher Education wano waliwo okutabiikiriza akakiiko k'ebyokulonda kafuna balisiivinga bwebamala okulisiivinga ne bekenneenya bye wabawadde wakati abo ng'omaze obbibawe basuubulamu nti tiwabawadde ebintu bituufu abakuwanduukulula wano libeera ddembe lyo okujja n'owaayo ebintu bye tebali kubiriikiriza kati nga bamaze obbifuna ne bakola ogwabwe okulaba biki byewabawadde so ekintu ekiresewo okutabuka kyekiri kye nagambye nti waliwo omuwaatwa mu mateeka gaffe omuwaatwa mu mateeka gaffe tebazimba scenario oba okupimamu ne bagamba singa nekino nekino bwe kiti kigenda kubeerawo tugenda kukola tutya singa nekino nekino kibeerawo tugenda kubeerawo tutya kati embeera ey'emu etaagobererwa oba etaalengererwawo mu maaso nga bayisa etteeka eryo kati yeetukutte akakiiko k'ebyokulonda katuufu certificate omu candidate ze yaleeta ntuufu ne National Council ntuufu naye okugerageranya n'okupimamu embeera ez'enjawulo bali kyekyabalema abakola etteeka ne batalikola kale kigenda okutuyambako tebagenda kutwala ekintu kino mu kooti abalamuzi bawe okutaputa kwenkomeredde batuyambe bazibe emiwaatwa egyo kireme ate kukosa abantu balala banakola banajja kikigenda okutuyambako ntino emiwaatwa egiri mu tteeka gigenda kufunirwa eddagala kiggwewo emigigi eginaddawo baleme kukosebwa kino buli luyi lutuufu naye mu mbeera ki mu mbeera etalengererwawo kugikolera tteeka liginnyonnyola nebeera nti no ekomekerezebwa sekendi butono nnyo tugenda mu Bulango candidate yaleeta ebiwandiiko ebyekikula bwe kityo nga bimaze okuwonebwamu stamp National Council naye abeera anenyezebwa afunye obugumu wano tewaliwo gwonenya mu ntandikwa nti embeera eno tubadde tetunaba kugifuna kati nga bwe tugifunye tuggyemu amasomo tuyige tweteeketeekere kubanga okulonda mu Uganda kyafuze baana baliwo kyetugenda okubeeramu era mwe tugenda okutambulira kati emigigi egijja oba n'abalala abali abasirikiddwa nga bali mu mbeera ng'ezo baleme kukosebwa kale katumala ogendako kyembadde mbuuza National Council gyogerako for Higher Education yegeraageranya ebiwandiiko bino okulaba nga anti kyeŋŋamba enkanankana bw'ossa ku minzaani negamba kati okusinziira kapapula kano koleese nakano nakugambye nti NRM ekusindika ku ekusindika butereevu ku UNEB kati nabo bakikola ab'ebibiina ebirala ayinja kugenda yababuuzi oba oliawo ayinja kugenda yababuuzi kubanga awo bwe tusooka okutunula kubanga ono astampinze tastampinze mu kifaananyi kyo kitegeera oyinza okugenda ne bastampinga naye nga si yeggwe nga mugenzi
nga mugenzi katumala okola ku ssente tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri tovaawo mbuulira endowooza yo ani gwe mukulabako ani mukyamu ani musobya ku nsonga eno ey'okusazaamu bakandidate abeesimbyewo ku bifo ebyenjawulo ate nga baamala okusunsulwa. Waliwo ne incidences zetuze nga tulaba okulonda ne kuggwawo omuntu n'agenda mu palamenti naye emisango ne gigenda paka mu kooti n'amaliriza nga giddwayo ne wategekebwawo okulonda okwenvuunula bibya. Ebyo byonna twagala bitunuulira tulabe tulina kuyigamu ki mu mbeera bweti naani avunaanyizibwa. Mu bigambo bitono nnyo tugendagenda mu amasimu profesa. Kakati nga tuddayo ku nsonga eyo ebibiina by'obufuzi bajjemu lesonize nti nno nga nabo kibakakatako ng'ebitongole kubanga ebibiina by'obufuzi nabyo bitongole ebiriwo mu mateeka okola nti nno bayamba bannabyabufuzi baabwe baba bayina ku mitendera egy'enjawulo wano nga bakajja okulaba nti nno babagulirawo fayiro muli mu bibiina by'obufuzi ne babayamba okulaba nti fayiro zaabwe ezo zijjula obudde nga butuusiba okubeera nti balamuza ofiisi ennene abantu bano babeere nga fayiro zaabwe zijjudde bulungi so si kubeera awo abantu ne bamubeera namu kibiina ky'ebyobufuzi balina okweyagaliza ku ntebe ez'enjawulo obudde bwennyini butuuka ne mutandika okubeera nti kale singa twamaya kale singa twakitegeererawo ekyo ekibiina by'obufuzi bwe basooka okugyamu amasomo so bannabyabufuzi abajja emerging politicians n'abeeyagaliza ebifo ebyenjawulo nabo bagende nga obudde bukyali batandika okulaba nti nno bwe ndiba njagala entebe ey'obwa kansala oba ey'obwa meeya biki bye bali nsaba kwano tubadde tutunulira kimu election financing nti nno sente ndizijjawo eziri kuba kampeyini naye nga tonaba nakutunulira ku kya ssente tunulira ne bino ebirala ebyamateeka ebitalina akakwate ku ssente wabula nga biri ku kakwate nga ggwe omuntu gyenvuddewo then ekirala ekisembayo akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga kali ako ku ntikko UNEB National Council for Higher Education beetaagamu retreat baddemu nabo batuule balabe nti butya bwe bagenda okugonjoola ensonga eno kubanga buli lwevaayo ebateeka nnyo mu spotlight eteetaagisa ne bajja nnyo mu butaala ne bakubaganyizako ebirowoozo n'abantu abatagwanidde ne balaba nga naye awo ebirowoozo nti gundi nebu ekolebwa eti nebu tetuyambye so okwewala ebintu ebyo byonna baddeyo ng'obudde bukyali nabo babeeko olusirika olwabo olw'enjawulo ebyo bitongole bisatu UNEB National Council n'akakiiko k'ebyokulonda balabe butya bwe baba basharinga information n'okweteekerateekera okulonda kubanga yembeera yokka etera okubeerawo mu ggwanga ebeera massive nti ereeta abantu bangi nnyo bonna ng'ate bazze mu budde bwe bumu ku ssaawa y'emu naye ng'abo abasatu abo be balina okubeera nti nno kiggwera ku bo so bafunewo set up oba olusiriko olwabo olw'enjawulo okubeera nti nno beetegekera ebiseera by'omu maaso butya bwe banakwataganyanga ekintu kino ekyabannabyabufuzi abeesimbyewo kireme kubateeka mu spotlight eteetaagisa. Producer mbadde nsaba otuteereko ennamba z'amasimu abagenda okubako bagenda okuyita tusobole okuba nga tufuna ebirowoozo byabwe mu kaseera kano n'ebibuuzo oba waliwo ekibuuzo kyonna eri abakulu bano okyolekeza butereevu kasita obeera ng'okuba gezaako okulaba ng'okendeeza eddoboozi lya TV yo teweewuliriza ate tuukira ku nsonga weeyanjule oyogere gy'ovudde amannya go ne gy'osinzidde tuukira ku nsonga teesa mu ngeri y'obuvunaanyizibwa twewala okuvvoola twewala okukozesa ebigambo oba oliawo ebiyiza okuba nga bityoboola afande mangi twagala kufuna kyakuyiga mu mbeera eno ekisooka ekyokuyiga kyenjigiriza abantu kwe kwagala eggwanga lyabwe baagala eggwanga lyabwe kubanga otayagala ggwanga lyo kwe kuleeta abantu ab'ekibogwe ngabo kiva mu tayagala ggwanga ng'olifiiriza kubanga eggwanga lino abakulembeze abo be bagenda odditwala mu maaso be bagenda oddizimba kati oliisa omuntu atasobola kuzimba ggwanga kitegeera so okwagala eggwanga lyo oyagala emirembe egirimu tetugenda mu parliament kulwana luno si lutalo management ogenda ogamba mbu nja kuzimba enguudo nja kuzimba ki naye oleeta abatasobola nakuteekateekera luguudo olwo lugenda kuzimbibwa batasobola nakusobola kugenda ku inspectinga nti omulimu ogwakoleddwa bano mutuufu nga kati otera okulaba ba MP nga bagamba tugende tulabe wano bakulaga nga bagenda okulaba eddwaliro
eryawano eryerubowa kakati abagenze balinamu knowledge yogamba nti eno standard ya pira yentuufu so kati oliita abantu abatagasa ate otandise okunenya institution size zakugamba nti genda obeere opposition ate weesimbewo mu kifo kino gwe weetwala namba z'amasimu abantu bakuba amasimu mu kaseera kanesa obudde bwabutuuse tuterewo enamba z'amasimu ku screen kuba alina okuyisa ebiteeso byabwe tusobole okubanga nabo tubafuna mu ngeri emu oba endala kwagala ggwanga kubanga lino eggwanga lyaffe enkya lya mwana waffe lya muzzukulu kati bwonoole batolitegese bulungi then ekiddako ki gwonenyezebwa kivula bangu abaana babagamba mugende mwekakasi bwokya kolansi ate bwomala okwokya kolansi ng'ojja ng'ogamba esente y'omusolo bonoonye esente y'omusolo gwe yatumye abaana okukola ekyo olinamu okwagala eggwanga love your country kyova olabanga abazungu bano byebakola byonna osangamu ekyenjawulo nti baagala ensi zaabwe kitegeera so tuleke ku lowooza nti politics ya lutalo sikufana kuona buweereza kale abatulaba ku KTV enamba zolaba ku screen yo eya TV zezo zogenda okubanga oyitako tusobole okubanga tukufuna butereevu noti 7 nga bwoziraba 397 yitako n'endala ey'okubiri ogiraba ku screen yo osobole okubanga tukufuna butereevu siweereza ekibuuzo oba kuba essimu obe ng'oteesa gwembeera nga bw'ogiraba ku bitongole bino n'abantu bassekinnoomu ani anenyezebwa ku mbeera eno egenda mu maaso ey'okulaba ng'oli ataddemu obudde ataddemu amaanyi ataddemu kasente akatonotono ne yeewandiisa n'asunsulwa ate oluvannyuma n'asazibwamu nga n'ekiruubirirwa takifunye olw'okuba nti alemereddwa okutuukiriza ebisaanyizo naddala tulabye nnyo ku nsonga y'ebyenjigiriza okubanga empapula teziwera ani avunaanyizibwa ku nsonga eno era kyakuyiga ki kye tujja mu mbeera eyo Mathias Walukagga kaseera kano wetwogerera ye yaddukidde dda mu kkooti ng'awakanya ensalawo y'akakiiko k'ebyokulonda ekyokubanga kamuwanduukulula mu lwokaano nga kagamba nti empapula ze tezituukiridde olupapula lwe yawaayo kwe yeewandiisiza lwali lwe expirings ali ku KTV. Hello. Kulamusiza nnyo. Kale ssebo nange kulamusiza ssebo. Kulamusizaako ssebo nange amanya ne gyosinzidde. Nze Musumba David ndi Muduuma. Ssebo. Kakati baba waliwo bagenda okulaba obageraageranya Walukagga ne Ssebbona nga Walukagga yasinga Ssebbona. Lwaki tebasooka ne bapimapimamu ne balaba nze mbadde ndaba nga Ssebbona mwawufu nnyo ku Walukagga. Endaba yange ey'ebintu nyawo. Kale tweyanziza ssebo tweyanzeege endabayo ey'ebintu bwetyo bweri twagala okwebuuza ani anenyezebwa mu mbeera bweti nakyakuyiga ki kye tujja mu mbeera eno egenda mu maaso y'okusaza mu bakandidate ababadde basunsulwa omulala ali ku KTV. Halo abakulu abali ku vidiyo mbalamusiza. Nitaka mimi kukibuka Mukono. Ssebo omukulu Jamiru mu kibuga Mukono kendeeza katono ku TV otuwuliziganya. Nsonga yange egaawo. Ssebo. Ensonga eyo. Nze ndabira ddala ng'omusango nteeka kibiina kya Nuupu. Kuba omubaka ono yasooka waabwe ne balaba nga empapula ze ne bazikemmeenya lwaki tebasobola okulaba nga omuntu gwe baweereza okubeera MC wa paalamenti ng'empapula ze teziwula. Nti omusango nguteeka ku kibiina okusindika omuntu gwe balabira ddala nga waaki ogwe mukwano gwange Mathias Walukagga naye mu nsonga eyo nti omusango nguteeka ku kibiina ennyabo. Kale tweyanziza ssebo olw'entesaayo eyo ayita ku layini zaffe ezo nga bw'oziraba ku screen osobole okuba nga oweereza ekirowoozo ky'obutereevu ku nsonga y'okusazaamu bakandidate abaasunsulwa akakiiko k'ebyokulonda mu kiseera kino ate n'ekyokuyiga eggwanga kye lijja mu mbeera eyo ani gwe olaba ani anenyezebwa ku nsonga eyo. Omulala ali ku KTV.
Hello. Badde nkugamba nti akakiiko k'ebyokulondako okusinziira ku profesa atugambye nti bwe kafuna ebyetaago bye kakusaba ne katunulamu ne kalaba nga byoka kusunsula naye ate wakati awo singa kakizuula ng'olina ekisaanyizo oba akakwakulizo k'otaatuukiriza kayina ebbeetu okusinziira ku ssemateeka okuba nga kakusazaamu. Halo. Wangi nnyabo? Asuze otya nnyabo? Nasuze bulungi, wasuze otya nnyabo? Bulungi. Omusango nze mutukuira abakasito kuba ogwa baani? Omusango nze nsoya akasito kubanga bwebateeka okubakuufu yasoma nakiyasomaaamusosi lwakulaba beekofeeri kale amiina tukweyanziza nnyo tweyanzeege abantu buli omu alina engeri gyalabamu ebintu. Omulala ali ku KTV. Halo. Eggwanga lirina kuyiga ki mu mbeera eno? Waliwo enjogera ebaddengawo nti abaana ne bwe basoma mu ggwanga temuli mirimu, kusomera bwereere, naye nze nyongera okugamba abatulaba ku KTV mwenna nti muweerere abaana bammwe n'abaana munyikize ekkalaamu kubanga omuntu asomye taddiba. Osobola okusoma kyosomye olwaliro n'otafuna mulimu naye ate singa omukisa guba guzze omukisa gugwira oyo yeetegese oba teweetegese tegusobola kugwira ne bw'oba oyagala nnyo. So abantu musome, abaana musomere ddala, okusoma kukulu nnyo, ekkalaamu terimba nga bwe batugamba nti enkumbi terimba n'ekkalaamu terimba. Mwongere okusoma kubanga okusoma nsonga nkulu nnyo ate tekuliiko myaka. Osobola okuba ew'75 n'oddayo n'osoma, why not? Bw'oba olina kibwetaaga ogenda n'oyongerako okumanya. Bannaffe abali ku KTV. Hello. Hello. Nawe gyebale ssebo. Kale ssebo nawe gyebale ssebo. Kale nnyabo okukulamu ebyo oliko. Ssebo. Kale nnyabo. Nze nno nze ekigezo kyange kigenda mu kakiiko k'ebyokulonda olaba Mathias Mpuuga manya gundi walukadde okumugamba mbu yasoma ndabira ddala nga balalu kubanga tosobola kugenda ku yunivasite nga tosoose kusoma bibiina bya wansi. Omusajja akugamba abulayo na mwaka gumu amalirize ku yunivasite kati baba baagala kusoma kufaanana kutya. Nsigadde nze musisira obulenzi omukozi waneekusula. Kale tukweyanziza nkwagala webale twagala ssebo webale tubeera ku KTV. Embeera yeeyo abantu balina ebirowoozo bye buli omu alina gy'atunula gy'alaba ewali obunafu. Omanyi omuntu agenda agamba nti ebyenjigiriza bifudde mu ggwanga najja nabyogera ku leediyo nga gwamu interview nga wasoma omanyi n'obuzito bwoyitamu kati kufembi awo nze agamba mbu ebyamasomo bifudde ebyebigiriza bifudde mu ggwanga. Nze mba omutuufu oba gwe buli omu alina engeri gy'alabamu ebyo kubanga tulina profeso mu Luganda tuyita fubitizi. Kati nengamba nti nno ekibuga Kampala kyonna kiriwo ekiti naye nga nnimba bulimbi. Kati kanjite mu bufunze mu bintu bino tubigabane. Obudde buno tulina abantu abali mu byobulimi nga bakola mu byobulimi obukadde 11 mu mitwalo 2 abayimiriddewo ku bulimi. Waliwo kye bayita industry manufacturing amakolero. Tulina abantu akakadde kamu mu emitwalo 3 nga eyo gyebakola ki gyebafuna. Eyo sekita toyigendayo nga teriyo byajigiriza. Bino byebyoleka ebituukiddwako olw'ebyenjigiriza bye tulina. Tulina obukadde 5 nga bakola mu mirimu gye tuyita gye ICT ebyuma bikalimagezi. Tulina ebintu emitwalo 46 abafunye emirimu butereevu. Waliwo abana abangamu nagamba nti nno olw'essimu okujjawo olina omwana akola ku mobile money nomulala atunda airtime oba bintu bwe bityo. Waliwo direct ne indirect. Kati abali ku mirimu egiri direct bali emitwalo 46. Tulina abantu abafunye emirimu
olw'okubeera nti nno gavumenti yataddewo amakolero factories ne zitandika okukola abantu abagendera eddala wano bakuwadde ekigero nti factories zoffa ze tulina mu Uganda ezizimbiddwa bukyanga gavumenti enejja mu buyinza nga ziteekeddwawo zikola sizakwogerera factory bagambira ddala wano nti emirimu egigendererwa gitubaweeradde akakadde kamu mu emitwalo meka mu emitwalo 3 kati ebintu ebyo ne bwogamba nti no weebiri tuli nabyo wano ate olinagamba kino kyabayogedde tekiba kituufu wabula kibeera kintu nga nkigenderedde n'enkonjera mu lulimi Oluganda kuba kati wano mu Uganda ssaawa zino tulina university ezirina license eziwerera ddala 7 zigguddwawo wano mu Uganda kati bwogamba nti university 7 ali nogamba ate bino bigudde kati ate ezo zo zibeerawo zikola ki zibeerawo zitya ensi ya Uganda yokka erina university 10 industrial hub zino zibakazimba osanga omuntu ng'akyali mu NRM yajjawo industries naye genda Embaale abantu bagenda Embaale tebazituukamu olaba ebiriyo genda wane Kapeeka TV zonna zolaba n'ebintu ebisinga ebiri mu kibuga kati bikolerwa wano Kapeeka so mpozi kiddayo wali nti mukazi mujja tagenda kwogerera munne bulungi naye nga gavumenti eno erwanye nnyo okulaba ng'efunira abantu emirimu kitegeera emirala olaba ebyobusuubuzi abasuubuzi ba Uganda bali so advanced compared ku mawanga getusemberedde wano n'ebweru bwe bagendayo eki ekyaleetera abachina n'abayindi okujja muno nga balaba abasuubuzi baffe bali mu zi Dubai bali mu zi China so njagala bannayuganda gamba nti wooli omulimu bwe gukyakubuze tondayo gugo otuuka e Nigeria nga muntu wa diguli 3 ali ku street atunda nyaanya teri gavumenti n'enupu ne bwenejja mu bukulembeze ekitanda soboke kubanga bagenda batulaga toyinza kuŋŋamba nti ojja kujja oyongerewo ministries eziriwo era zoli managinga togenda kujja ogambe nti abakadde mwenna mufulume nga tanaweza myaka 6 kitegeera era oli ajja kumalayo bangerewo omulala kitegeera kati retirement age eyo yateekebwawo gavumenti ezinajja zonna zijja kugoberera eyo so kati n'olwekyo tulina emirimu tulina emirimu gye tutonzeewo tulina abantu tubawadde eddembe beetonderewo egyabwe kati okwata akaveera ka miliyoni 3 n'otambula tokyalina n'obusozi bw'ensawo bugenze bukendeera otayaya n'akasenteko n'otuuka yes professor tugenda kuwumbawumba ddakiika zituweddeko naye njagala tugenda kufuna ka prediction katono nnyo ku akakalulu ka Busiro East njagala mpe ka prediction katono oluvannyuma lw'embeera eno nga tugenda okuwumbawumba analysis wotunira abantu abeesimbayo mu Busiro East bino bwe batakikwata batakiwumbawumba bulungi bagenda kweyongera okwetematemamu kakati balina abantu abamibwa kaadi naye nga bali awo nabo bali ku lusegere olw'oluuyi oluvuganya naye nga basimbawo ku buwannnamunigina abo nabo mwe bali mu reesi netubeeramu ebibiina ebirala ebyateekamu bakandidate ne bibawa kaadi kakati tugenda kubulwako ani avuganya ani kati abalonzi bano bajja kubulwako gwe beegattirako kati obululu babusaasaanye babeere nti n'omuntu ajja kuwangula naye agenda kuwangula n'omuwendo ogw'essalira nga musaamusaamu guli wansi nnyo oluvannyuma lwa bonna oyo gwe bajja okulangirira naye nga tetugenda kubeerawo kati nga kati nti akabbinkano kabadde kali wakati w'ekibiina ekya National Resistance Movement ne National Unity Platform kati reesi we badde etambula naye kati wano kigenda kusattululwa abantu bano bagabanibwe buli omu agende gy'agenda so oluvannyuma lwa byonna omuntu yenna kati reesi ebeera very open buli omu aba asobola okugiwangula tekibeera kyangu nti okugamba nti no kati amaanyi gonna gagenze wano kubanga waliwo abantu nga bw'ojjawo walukagga
ate tagenda era kawa muntu wa mulala ayinza n'okusigala yeka n'atalonda kati mu busungu ajja kujja bamuwa ballot paper asalirewo nga tamanyi nani gwa asalaga nze nonze ina gwe nonze kati ebyo bibeera mu kalulu nga bwe kati sibulira ddala professor bannayuganda tubeebaza bannaffe okutwegattako mu kanyomero kano ne tukubaganya ebirowoozo ola just ekiri mu political class yaffe kiri kimu ekibi nti bwe baba bavuganya beerabira ebintu ebikulu nga Uganda n'ebintu ebirina okubeera wakati waki ebyobufuzi waliwo ebintu byoleeta mu kampeyini nga bikosa ebbala lya Uganda ng'eggwanga ng'ebyo tulina kubyogera nga politician alina omwoyo gw'okukulaakulanya ki Uganda kubanga olina okumanya tulina abagenyi abali wano tulina abalambuzi tulina abajja wano mu Uganda okukola research okunoonyereza tulina mikwano gya Uganda abaana bano bonna bava mu mawanga ga wano bonna mu bendobendo eritwetoolodde bonna basomera wano kati waliwo byotalina kwogera bano baleme kuddayo n'amasomo ki mabi bala bbi so bannayuganda balina okukola ki okwegendeza kati nze ng'omuntu bwe ntunulira mu palamenti ya Kenya mulimu abaana be nasomesa naye nga nabasomesa wano nabasanga wano neya Tanzania nasanyuse nnyo eno kabineti gye balonze mulimu era be twasomesaako naye nga basomera wano so oba oyogera pimapimaamu abantu bano bamala okuddayo bafuuka ababuvunaanyizibwa naye nga ebifaananyi ebirungi babijja muki mu Uganda so bw'oba osiiga ekifaananyi pima omanye nti eno emboozi ya byabufuzi naye ate eno Uganda interest za Uganda ng'eggwanga ziri wano kale afande prediction y'akaluka Busiro East katono nnyo mbutikitiki ekisooka olwadde kati babadde bayitemyemu bwaliwo babadde osanga nga bavuma ne Sseggona ne bamugoba ne mu kitundu tokyalina kyotugamba kakati betegereze mwawa abasigaddewo ng'oli maybe abadde omulungi wammwe bamugyewo olw'emisango gye nsaba abantu batunule bulungi nzijukiza bannayuganda nti kampeyini zituuse mu Buganda mutunulire ani gwe mugenda okulonda Busiro tulinayo owa NRM gye musabira akalulu wano ne muzeeyi nebaza ne buli omu akuuma emirembe mu ggwanga mu kubanga emirembe gye tusinga okwagala ate asiga obukyayi nkuvumirira ne sekuvumirira yenna twagenza okutunulamu nga tuli kuloza tu 2 million refugees wano mu ggwanga mu ensi endala zibagoba n'obbagoba bonna bagwera kati tukuume emirembe egyo ate twagalane nga bannayuganda tumanye nti akalulu bwekanagwa ofaaki tolina diguli tolina na certificate ya primary 7 wabula ofuuse political capital njekiddamu emirundi mingi muleme kufuuka political capital babakuba emigo babakuba amasasi mufaaki bannayuganda Uganda esigala nga yensi yaffe tetujja kufunayo ndala so ayagala ogifuluma olw'effujjo oba olw'entalo kuba webuuze banaye mubuulirire kansabe ba pastors kino bakyogereko omuntu otandika otyo gamba nti nze ndi muyeekera ffe tuli bayeekera atayagala komera tonjoyininga statement eyo n'ogifulumya morale nga weeta presidential candidate oluba weefu ndowooza ndakusindikira budibe nali kugamba nga batiisatiisa mbajja goba abanyarwanda bugoba obagoba okudiiru ki so mwebale nnyo mwebale ddala nebaza administration yammwe twebaza okuba nga otukyaza ate n'okubiriza bulungi credit njikuwa mashallah kale program Kingdom Talks tugiwumbawumbidde wano njagala kusibula gwatulaba ate era nkwebaze gwe natandise naye okuva gye twatandikidde n'okutuusa kati n'obanga okyali ku KTV naawe ataddemu akasenteko n'obanga okuba essimu